Wasuleta nomunaffe nkwebaza okera okulabukira TV ku Lwokutaano ono nze kuteesa Julius ne mulungi Mebo kuddiramu agataliko nfufu katandike n'ebikulu ebigalimu. Enkumi n'enkumi z'abakristo bagenze ku St. Peter's Basilica okukuba ku Papa Francis Elise evvannyuma. Bibino ebyafaayo bya Basilica ya Santa Maria Maggiore Papa gy'agenda okuziikibwa yazimbibwa mu mwaka gwa 2032. Mufti Mbajja akubagiza abakristo olw'okubibwako Papa Francis gwayogeddeko ng'omulwanizi w'eddembe. Tuleese obubaka obw'okukungubaga. Minisita Museveni ayanjudde enteekateeka z'okukuza olunaku lw'ebyenjigiriza n'asaba mu ssessira ku masomo g'ekikugu. Promoting an employer-led TVET system. Nyongera kwebaza kulindirira mawulire agataliko nfufu mbujivu tutandise n'ag'abakungubazi abasoba mu 5,000 bibakakuba Elise evvannyuma ku mubiri gw'omutukuvu Papa Francis mu St. Peter's Basilica. Ennyiriri mpanvu ddala ng'abakungubazi kibatwalira essaawa 5:06 okutuuka awali omubiri gwa Papa. Abakungubazi bayingidde olunaku olwokubiri nga bakuba Elise evvannyuma ku mubiri gw'omutukuvu Papa Francis mu St. Peter's Basilica. Wadde nga babadde basuubira okuggala Lutiko mu kiro, tekyasobose kuba abakungubazi babadde bangi ekiro kyonna nga baagala okulaba ku mubiri gwa Papa. Ku mubiri gwa Papa basuka 50,000. Ennyiriri z'abakungubazi mpanvu ddala nga ziviira ddala wabweru w'ekibangezi kya St. Peter's Square okuli n'abaana abato. Mu kiseera kino kikutwalira wakati w'essaawa 5:06 okutuuka wali omubiri gwa Papa olw'ennyiriri empanvu. Abakungubazi okuli n'abaana abazze okulaba omubiri gwe bagamba nti ekibaleese kwe kuba nti Papa Francis abadde mwetoowaze, omukkakkamu, ayagala abagwira era akolerera obumu. We've been to St. Peter's Basilica and it's very large and grand, and I think that the Pope was more of a simple man, and this church seems to represent that for him. So I believe it is a fitting place for the Pope to be resting here, because based on what I've read about him, he would always come here and he would pray. So he's breaking with tradition there, so there appear to be some popes already buried in there, but he's breaking with tradition, so it'll be a nice resting place. Nga tukyali eruyi eyo mutukuvu Papa Francis yalama kumuziika mu Lutiko ya St. Mary Major esangibwa e Roma. Tutunulidde emu ku byafaayo bya Lutiko eno era katubikuwe. Papa Francis agenda kuziikibwa ku Lwomukaaga lwa wiiki eno mu Lutiko ya St. Mary Major eyazimbibwa mu kyasa eky'ebikumi 432 nga Yesu afudde kiyite eddi. The coffin will be transferred from the Vatican to the Santa Maria Maggiore Basilica in Rome. In his will, Pope Francis asked that his final resting place be on the left side of the basilica and bear only the inscription of his papal name in Latin, Franciscus. Basilica eno oluusi eyitibwa Santa Maria Maggiore era y'emu ku ennyo enkulu ezisangibwa e Roma ez'obwa Papa. Basilica eno eriko ekifaananyi kya Bikira Maria nga asituddeyo ezo ng'eno yatukuzibwa Papa Gregory ow'e16 ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogw'omunana 1838 olw'endagaano eyakolebwa mu 1929 wakati wa Holy See etwala Vatican ne Italy. Basilica eno yalekebwa Italy so si Vatican naye ng'obuvunaanyizibwa obw'oku
okugirabirira buli Vatican. Lutikko eno oluusi eyitibwa Our Lady of Snows nga kigambibwa nti ku mulembe gwa Papa Liberius waliwo famire y'abaweereza John ne mukyala we abataalina baana ne basalawo okuwaayo ebyabwe eri Bikira Maria. Bano baasaba nga baagala abamanye n'okwoleka engeri gye bagenda okumutonera ebirabo. Nga 5 omwezi ogwokutaano mu biseera ebyo omuzira gwagwa ekiro ku kasozi Esquilin. Olw'ekyo ekyatuukawo n'obwetoowaze eri Bikira Maria, abo baatandika ku nteekateeka ey'okuzimba Lutikko. Basirika eyasooka yazimbibwa wakati w'352 ne 366. Kyokka abasinga bagamba Lutikko eno yamalirizibwa mu mwaka gwa 2003 ku mulembe gwa Papa Celestine asooka nga ye yasikira Papa Sixtus III. Lutikko eno y'emu ku ezo 3 ezirina erinnya Major Basilica, ng'endala kuliko St. John in the Lateran, St. Peter ne St. Paul. Yateekebwamu mabo eyagibwa mu Athens ng'erimu ekide kya fuuti 246. Dizayini yayo ya siringi yakolebwa Giuliano da Sangalo mu kyasa ekye-16 ng'erimu zaabu eyaleetebwa Christopher Columbus. Olw'ebyafaayo bya Lutikko eno, omutukuvu Papa yagikyalira nga yakalondebwa mu 2013 era zaakikola ng'afuluma ku ngendo ne bw'aba akomawo. Pope Francis also has a special veneration for the icon. He never leaves Italy without first praying in front of the protectress of Rome, and the first thing he does when he returns is make another stop to thank her and bring her a bouquet of flowers. Wano Papa yazimbawo amasiro okulira n'ekifaananyi kya Bikira Maria w'abeera aziikibwa. Bapapa abalala abaziikibwa wano kuliko Honorius II, Nicholas II, St. Pius II, Sanctus II, Papa Paulo II, Papa Clement VIII ne Papa Clement IX. Bo bannabyabufuzi ne bannaddiini ab'enjawulo kuva mu nzikiriza ezitali zimu bagenze mu bungi ku Lutikko Lubaga okukungubagira Papa Francis eyafa ku Easter Monday. Mbabaddeyo yamyuka asooka wa Mufti ng'atuusizza okusaasira kwe eri Abakristu olw'okuviibwako omuntu ow'enkiza abadde ekyokulabirako. Okungubagira Papa Francis kwengedde olunaku olwokubiri ku Lutikko Lubaga. Abakristu n'olwaleero bagenzeyo mu bungi okuwandiika mu kitabo ky'abakungubazi ekyassiddwawo okwawukanako n'eggulo obw'eme yateereddwamu ekifaananyi kya Papa Francis era ebadde ekumibwa abasirikale ba Papa nga bakulembeddwamu Anthony Matega. Ekitiibwa kino nga bwe tugambye nti kya mukungu mu lubiri lwa Papa, olubiri lwaffe bwe luba luvuddemu nninnyinibo tusigala wetuli okukuuma ebyo Kereziya byekiikirira ne Papa byakiikirira. Batuuseeko Lubaga IJG Betty Olive Namisango Kamya era nga nayanziddwa Chancellor Sezeko eri Kampala Reverend Father Pius Malese Ntumbwe. Kamya asaasidde Kereziya n'Abakristu olw'okuviibwako Papa Francis kwagambye nti awali tasosola mu bantu yadde okwegulumiza. Values ez'obwetowaze, values ez'okusembeza buli muntu oba wa ddiini yo oba si wa ddiini yo, ate n'akikola lead by example nga mu basiraamu agendayo, mu madiini gonna agendayo. Amutendereza olw'obwetowaze obwerufu n'okuba musaale mu kulwanyisa ebyokola ebyobuli bw'enguzi, n'asaba abakulembeze buli mutendera okumuyigirako. Enguzi agivumiridde nnyo, okweyagaliza akuvumiridde nnyo, okwekuluntaza n'okwegulumiza. Omuwandiisi w'enkalakkalira mu ofiisi y'omukulembeze w'eggwanga Dastan Balaba, Reverend Canon Aaron Mwesigye akulira ebyeddiini mu ofiisi ya pulezidenti nabo bakungubagidde Papa gwe boogeddeko nga badde ow'enjawulo mu buweereza bwe. His legacy is marked by an unwavering commitment to inclusivity, social justice and environment stewardship, values that continue to inspire millions around the world. Ssaabasumba wa Orthodox Geronimus Muzeeyi naye atuuse Lubaga n'awandiika obubaka olw'okungubaga mu kitabo ekyassiddwawo. Ye Mufti Sheikh Shaban Ramadhan Mubaje naye akungubagidde Papa Francis era n'obubaka abutisa omumyuka wasooka Sheikh Ali Waiswa nga ye yaniziddwa. Omusirikale wa Papa Matega Mufti yasaasidde Eklezia, Ssaabasumba Semogere n'Abakristu bonna olw'okuviibwako omuntu ow'enkizo era asabye Mungu abagumye n'okubalungamya mu kiseera kino. Ku lwa Mukama wange
Mufti wa Uganda Dr. Sheikh Shaban Ramadan Mubajje eyasangiddwa ng'ali bweru wa ggwanga. Tuzze okukungubaga olw'okufa kw'omukulembeze w'obukatuliki mu nsi yonna Papa Francis. Ayogedde ku Papa ng'abadde akulembeza emirembe era yayanira okuyamba bali mu bwetaavu ng'abadde kyakulabirako gye bali. Twenyumiririza mu bukulembeze bwe olwe ebirowoozo ebirungi n'ebikolwa by'abadde akulembeza mu kubeera nti ayagala nnyo emirembe. Ayogedde n'emirundi gyasinkanye Papa nga musiimye olw'okubeera omusaale mu kuleeta emirembe era nti abadde lutindo wakati w'abasiraamu n'ekereziya nga wakwongera okutambulira ku byabalambise. Okulaba nti azimba olutindo wakati w'obukatuliki n'obusiraamu era ddala n'akikola n'akyalira amawanga mangi amasiraamu era ng'asansanya enjiri ey'emirembe. Abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo abatali kwawula mu bibiina bakungubagidde Papa. Mu bigambo bye yatusiibuza era yatugambye mukuume emirembe so kale ndowooza akabonero ako nga ffe abagenda mu buntu naddala mu budde obw'okulonda nandisabye tukakozesa ennyo nga sayini eraga emirembe. Bw'olaba engeri gy'abadde ajjumbira ennyo enteeseganya amawanga ag'enjawulo agalimu okuyiwa omusaayi, bw'olaba engeri gy'abadde ajjumbira okulaba nti akubiriza abantu okubeera nti bayamba abanaku. Bw'otunira ne mu byasalawo engeri gy'asalawo mu muziika ebintu eby'obukwakuliza ennyo olaba nga yabyerekereza abadde muntu wakwerekereza. Era kye namwegombako bwe bwetowaze bwe eri omuntu wo wansi. Abadde musajja mukozi yalinga musobozi kuba yasooka kukola mirimu egya bulijjo ng'omuntu. Abadde omuwulize omuntu mulamu omukkakkamu ayagala abantu ayagala abaana abato. Mu balala abagenze Lubaga be basuubuzi abigattira mu kibiina kya Kasiita ng'akulembeddwamu ssentebe waabwe Thaddeus Musoke. Papa abadde akwata ku buli muntu ate ng'abadde mu ngeri y'enjawulo ayagala nnyo okusitula oluusi omuntu gw'olowooza nti waali badde omuyisaamu amaaso. Chancellor Male akonza abakristu bonna okujja mu bungi mu misa ey'okusabira n'okujjukira ebirungi Papa Francis byakoze olunaku olw'enkya ng'etandika saa 6. Emisa egenda okukulemberwa mukadde waffe Luigi Bianco, His Excellency Luigi Bianco, omubaka wa Papa mu Uganda. Disani Mutyaba yakusakidde eggulire eno ku Lwabukedde TV. Yamyoka akulira Vision Group era nga ye Ssaabakristo wa Uganda Javes Ndyanabo asaasidde abakristo olw'okufa kwa Papa Francis. Amwogeddeko ng'abadde omwetowaze era omuntu mulamu. Abadde awandiika obubaka obw'okusaasira mu kitabo ky'abakungubazi ekyassiddwa ku ofiisi zaffe wano mu Kampala. Abantu ab'enjawulo bakyajja ku kitebe kyaffe wano mu Daseria okuwandiika obubaka obukungubagira Papa Francis bw'owandiisi amyuka akulira Vision Group era Ssaabakristo wa Uganda Javes Ndyanabo ayogedde ku Papa ng'abadde omuntu omutuwaze eri buli muntu yenna. Papa waffe Pope Francis eyali omusajja omwetwaze nnyo 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 ate yatulaga ffenna mu nsi yonna okugezaako okulaba buli muntu yenna ng'omuntu lwali. He taught us humility n'okulaba nti abantu bonna wadde muntu ali mu mbeera ki n'atuyigiriza ffenna tubeere bamu mu nsi yonna. Abalala kubadde ku Mutibira Ramadhan okuva enansana ng'ayogedde ku Papa ng'abadde asuwaza abaana ate nga muntu mulamu. Y'omu ku bapapa ababadde tebasosola madiini ng'abasiraamu atwagala n'ab'enzikiriza endala ng'akola ki nga nabo abaagala. Abalala bawandiise Pulezidenti w'Oluganda Josephat Seguya ng'ategeeza nga bazaala ba Papa enfunda nnyingi omuliro ya musinkane Vatican n'Amerika. Papa ono nze namulaba emirundi 3 2015 mwaka gwe gumu gwennyini namulaba mu May nga ngenze Vatican
ne mulaba 2015 era mu September bwe yali mu America nga nange ndi mu America ategeeza nti kyasuka bwe yajja Namugongo era nga limu kubasindikibwa okukola amawulire Namugongo nga mukuba bifaananyi so awo mulemirembe Papa Francis nnyo abala kubadde ku mubaka wa Campaign North Elias Vimbazi Nalukula nga naye atadde obubaka obw'okusaasira okufa kwa Papa mu kitabo obwetoowaze bwe obuweereza bwe okufaayo eri abanaku abayinike abaavu abaana abato abanyigirizibwa ye Samuel Kawoya Kigongo nga munnabyanfuna yayogedde ku Papa ng'abadde afaayo nnyo ku by'omwoyo Papa abadde muntu wa byamwoyo nnyo abadde spiritual person muntu wa byamwoyo nnyo ng'ayagala nnyo Katonda we era ayagala nnyo n'abantu ng'afaayo nnyo ku n'abantu n'abakyala abafumu nga bakulembeddwa mu pulezidenti wa Mothers Union Buganda Josephine Kasato n'obatadde obubaka bwa bukungu bagira Papa Francis mu kitabo kino Kasato asasira abakristu olw'okufiirwa Papa gwagambye nti abadde agatta buli omu ate ng'ayaniriza Papa Francis kye tumumanyiiko ng'abakyala nti abadde ayagala nnyo abakyala era ng'abalumirirwa nnyo weewaawo n'abaana era eŋŋendo ze nnyingi nnyo zibaddemu okufaayo okulaba nga wabeerawo emirembe wabeerawo obutakosa bakyala wabeerawo okulaakulana kw'abakyala ate nga wabeerawo n'okugenda mu maaso naddala mu byobulamu ye Paulo Segane Musuka akulira abanyakristaayo mu bulabizi bw'ennamirembe n'abalala boogedde ku Papa ng'abadde omwetuwaze era nga bamuyigiddeko bingi kubanga y'omu ku baatulaga ekyokulabirako ekirungi lwe yajja wano era tulina kye twamuyigirako omusajja mwetoowaze atayagala yabbeeyi afa ku buli muntu nzijukira bulungi nnyo Papa lwe yajja mu Uganda wano mwaka gw'2015 ze nateekateeka era mulaba bulungi nga muliraanyaawo kukattaako ze nakateekateeka we yafukamira abalaba zesitana Sebuliba ategeezezza nti yayimba oluyimba olwasinga mu nnyimba zonna ezaaniza Papa olw'amakulu agalimu era okufa kwe kumukubye wala Papa bwe yali agenda okufukyalira wano mu Uganda baatugamba buli alina ekitone asobola okuyiya ennyimba ayiye nze nange nenenjigiramu nenjiya oluyimba olwa Papa olugamba tulaba ku ki Papa omwagalwa tulabirawa era oluyimba olwo bwe bagenda okumaliriza ku baleeta ennyimba bonna TV Bukedde ne TV Nda zonna ne zirangira oluyimba lwange olwo olwayaniriza Papa David Tamale yakusakidde nnyo ddala ekya Papa Francis era misa ey'okumujjukira ku Lutikko Lubaga egenda okulemberwa Papa Nusho Luigi Bianco tujja gikutuusaako obutereevu ku Bukedde TV sawa 6 katumulemu tudda n'amala tuvaawo linda ne bino mugataliiko nfuufu okusunsula banaakwatira ali mu bendera kuba ssente bwero C1 kutandise okwetoloola eggwanga kubanga akalulu kalinda omulimu omulala ffe tufumba emmwanyi empokota bwe njogera emmwanyi empokota abandabye ku Bukedde TV muyinza okuba ekigambo ekimuwulira kiwulire naye emmwanyi empokota jjajjaffe ogw'omulimu agukoze okumala emyaka mingi okuva mu byaseeyo ebyedda ng'afumbira Ssaabasajja Kabaka emmwanyi ezo eziyitibwa empokota kale tulina n'emirimu mingi gye tukola ab'ennyonyi ennyange mu lubiri ewa Ssaabasajja Kabaka Bulikayo mukumulamu oko mugataliiko nfuufu amala Uganda yakuza olunaku lw'ebyenjigiriza mu nsi yonna nga 29 omwezi guno ku kisaawe e Kololo bw'abadde ayanjula enteekateeka eno minisita w'ebyenjigiriza Janet Kataaha Museveni asabye bannansi okwagazisa abaana amasomo g'ekikugu kiyite TVET. Minisita w'ebyenjigiriza n'emizannyo era omukulembeze w'eggwanga Janet Kataaha Museveni asabye bannansi okuba n'endowooza ennungi ku masomo ag'ekikugu gayite TVET. Okwogera bino abadde mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire olubadde makago bwa Pulezidenti Nakasero gye yayanjulidde enteekateeka ez'ebijaguzo eby'olunaku lw'ebyenjigiriza mu ggwanga. Is commemorated globally on 24th January every year and was designated by the United Nations in 2018. However, Uganda will hold belated celebrations on the 29th April 2025 at Kololo Independence Grounds. Minister Museveni ayogedde omulamwa kwe bagenda okutambulira. This year's global theme
AI and education, preserving human agency in a world of automation, invites us to reflect deeply on the profound transformation technology is bringing into our lives. Ku mukolo guno Minisita Museveni akakasiza nti gwakubeerako n'omwoleso gw'ebiyiiye saako ebivumbuddwa n'okukubaganya ebirowoozo ku butya amasomo g'ekikugu bwe gasobola okwongerwamu amaanyi nga buli muntu ayaniriziddwa. An exhibition to showcase the skills, products and innovations of our TVET system on Monday 28th April 2025 at the Kololo Independence Grounds, and the public is cordially invited. Ng'ayogera ku mulamwa gw'ebijaguzo by'omwaka guno Maama Museveni ategeeza nti okubangula abavubuka mu by'ekikugu kyakuyamba eggwanga okugenda mu maaso n'okulwanyisa Ebola ly'emirimu. We have localized this theme to focus on promoting an employer-led TVET system which is functional, effective and efficient to meet the needs of the labor market. Ayongerako nti waliwo bingi gavumenti byetaddewo okutumbula amasomo g'ebyekikugu ng'eyita mu kuzimba amatendekero, okutereeza amateeka n'okubangula abasomesa. The NRM government has already made great strides in infrastructure development, legal reforms and training of TVET trainers in order to increase access and uptake to TVET and health training programs for boys and girls, including those with special needs. Asabye bekikwatako omuli n'abazadde okwagazisa abaana baabwe amasomo gano baleme kugalabanga ga wansi. I also call upon the parents and guardians to encourage their children to join technical education training as one of the pathways in addressing unemployment. Ng'abaana bakomawo mu luwummula olusooka, Maama Museveni asabye abazadde okweyambisa oluwummula luno okubalungamya ku nneeyisa ennungamu nga Bayibuli bw'erambika. I urge parents to utilize the holiday time with the children to guide and nurture them. Instill those values that only you can. Sharon Nabasirye yakusakidde eggulire lino ku Rabukedde TV. Nga bw'ofaayo nnyo ku bulamu bw'enkoko z'olunda kikulu nnyo naawe okwejjanjaba okwewala okufiirwa ekisusse. Bino bye tukuleetedde leero mu kanyomero ak'omukenkufu. Tukyagenda mu maaso n'ebizibu ebyenjawulo bitulemesa okufuna mu nkoko zaffe ennansi kyokka nga zirina akatale kanene nnyo. Omukenkufu agamba nti abalunzi abamu bwe bamala okujjanjaba enkoko zaabwe nga bwe twalaba wiiki ewedde ate bo beeragajjalira bennyini ne batandika okuzeerwaliza. Era nga pulogulaamu ya leero tugenda kutunuulira ate endwadde ze tusiiga enkoko. Abantu abasinga badde tebakimanyi nti nammwe abantu musobola okusiiga enkoko endwadde. Ekyo kintu kikulu nnyo. Enkoko zo nga teziwona n'ogendayo ng'olina ekifuba wajjawo olunaku lumu nazo ne zirwala ekifuba n'ogamba bannange ate bino byazze bubi. Nannyini nkoko omulwadde n'enkoko z'endwadde kati ani anajjanjaba munne anakujjanjaba y'ono ye cough bomb. Cough bomb chicken bomb ye wa nkoko kati ate cough bomb w'abantu. Mulwadde senyiga ate si embeera y'obudde yakyuseemu. Abaana basomba, abawumuze basomba, abaana bagenda ku masomero basomba ebifuba senyiga n'aleeta ewaka mama Nankinga bambi alina omukwano eri omuzzukulu we amulerako. Laba omuzzukulu wamusiiga ekifuba kati ate mama Nankinga n'agenda mu nkoko ze n'enkoko ze zonna mutwalo nazo ne zirwala. Kati y'embeera twagivuddemu kubanga ate chicken bomb yewe aba wa nkoko ate cough bomb aba wa abantu. Tojja ate kwata ddagala lya nkoko ate y'obonywa kati ly'abantu lyerino cough bomb. Cough bomb wakabi nnyo era lirimu ku ddagala ly'ekifuba erisinga mu nsi eno era abantu abalikozesezaako batenda butenzi. Lwaki? Eddagala lino nalyo likamula mu makoola ng'omukenkufu bw'akumenyera era bino tuzenga tulaba we bikenenulwa. Mulimu ebikola ebiri nakyo tukamula kalitunsi nabagamba sente zimera ku miti namugamba ate kalitunsi akola ki ajjanjaba ebifuba. Era wano mu covid
mwamukozesanga kati okweyoteza tugatta kalitunsi ne tugattamu ne obukomera kintu kya mutawaana nnyo naawe n'osobola okujjanjaba ebifuba ne ssenyiga kubanga bwetajjanjaba ogenda kulwaza enkoko era mu mbeera eyo ezo endwadde tuziyita zoonotic diseases zendwadde eziva mu bantu ne zidda mu bisolo n'eziva mu bisolo ne zidda mu bantu nga bwe tulaba monkeypox ava mu nkima nadda mu bantu n'enkoko bwe zityo zirina endwadde eziva mu bantu ne zidda mu zo era nga bwe tulaba amata bwe gatulwaza bulusera n'ennyama ebitayidde bulungi ezo ze bayita zoonotic diseases ebintu bwe bityo kofuba omwajjanjaba ebifuba ssenyiga okuziira abantu abatassa bulungi osobole okubanga oli mulamu oleme kulwaza nkoko zo kubanga mwonazirwaza ate ojja kukola loosi ekyo si kirungi n'olwekyo abalunzi mwerwaneko kino kye tuyita biosecurity nkulu nnyo mu kulunda enkoko ekibalemeseza okulunda obulungi temumanyi kye bayita biosecurity gwomanyi kimu nyambale gambutusi ndeete ninye mu ddagala nyingire mu nkoko ne bw'oyingiramu ng'okolola olina essenyiga enkoko ogenda zirwaza naawe otali mulunzi w'enkoko naye ng'oli neibbaawa omulunzi naawe olwala endwadde zino zitambulira mu mpewo okolola n'okolola ekiyumba kya munno kyonna ne kigendamu obuwuka n'akola loosi nga tuggyeko enkoko nammwe mwerwaneko kubanga jja kuyamba ne ku sinus naddala frontal sinusitis akulumira wano mutwe ogulya gukulumira wano waggulu w'eriiso frontal sinusitis waliwo ne maxillary n'obulya ng'oluba lwonna lwagala kuvaako ebyo byonna chicken bomb musange ku Prof Bio Research wamu ne cough bomb oyo w'abantu ffenna tubeere balamu anti alimponya alivaawa alimponya ali ku Prof Bio Research atuuse akulinze genda omukime babayi. Webale kubeera naffe malala omuwandiisi wa kkooti ewozesa misango gy'ettaka Christine Kellen Namutebi ayongezaayo okulira omusango Nganda Bujingo we yawaabira Haji Muhammad Kamoga ogw'okulemera ebyapa bye. Ye Haji Kamoga agamba nti bino byaggwa dda abagezaako kumwonoonera linnya. Kkooti ewozesa emisango gy'eby'ettaka ku Twitter wange ekwirizibwa omuwandiisi waayo Christine Kellen Namutebi ewulidde omusango Nganda Ibrahim gwe yawaabira Haji Muhammad Kamoga ng'amulanga okulemera ebyapa bye eby'ettaka erisangibwa ebugabo ku Lwentebe. Mu kkooti eno Haji Kamoga abadde ayambibwako bannamateeka abo okuli Moses Karungi, Bena Nakyeyune ne Dalton Mwejuki ate oludda lwa Bujingo lubaddeko munnamateeka Anthony Tomusange. Some of these titles into his names. Proof of the sale is by way of an area schedule from the Ministry of Lands. Most of the titles he's supposed to surrender, he has transferred them in his names. If that senior counsel is alive to section 59 of the RTA that says the person's name. Okusinziira ku mpaba Bujingo avunaana Haji Kamoga okulemera ebyapa bye bibiri byagamba nti yalina okumuwa bwe yali aweereddwa omulimu ogw'okutereeza obusenze bw'abantu ku ttaka lyakwata ku nsawo Frederick Kiwanuka. Kamoga ategeezezza omuwandiisi wa kkooti ng'ensonga zino bwe zaggwedda era nti omulamuzi Alexandria Nkonge ye yali mu musango ogwo ng'ebyapa ebyogerwako yabiteeka mu kkooti. Omulamuzi Namutebi awummuza kkooti okumala eddakiika 10 n'alagira bannamateeka ba Kamoga okuleeta obukakafu obulaga nti ebyapa ebyogerwako yabireeta era we bakomyewo n'akakasa nti ebyapa kkooti yabiwa munnamateeka wa Bujingo Zaakolowo. Bannamateeka ba Kamoga basabye omuwandiisi wa kkooti obudde okukakasa kye babadde boogerako era omulamuzi n'abawa okutuusa ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogujja. Oluvannyuma lwa kkooti twogeddeko ne Bujingo n'ategeeza nti tafunanga byapa bye era nti abyetaaga. Ettaka waliwo eka emu eri free squatter ne wabeerawo eka 8 z'emmubanja mu bitundu ebyenjawulo mu butundu si. Abatuuze tebasobodde kujja engeri tumukutte mu bwangu naye nga 5 buli alina obulumi ku Kamoga kwogwo omusango agenda kubanga waalira beetegese n'ebyapa byabwe n'ebyajingirirwa ne bigiibwa mu mannya g'abantu. Ebyapa biri mu kawumbi 11. Asanga ettaka lyange Kikomera bakimenye bataddeko geeti endala
naye nange njagala kubanyweza ku kintu ekyo kye baakola, njagala kuzza ttaka lyabwe. Naye mbukujjukujju bwakozesa omukulu oyo yasabirako special title n'afunako ekyapa era yakirina. Ensonga zonna zikyali wano era tusaba ng'olwaliro we tubadde wano nga bamuwadde ennaku 7 bwanaakomawo tusuubira nti tujja kusobola okukola ki okumaliriza ensonga ezo. Nali omutuufu ne bagamba nti okumala ensonga Mirembe baweeko eka 36 naye abantu basangawo abantu bo bwakolagana nabo tebabagoba babawa ebyapa ku ttaka lye mbawadde yabagobawo n'eryange nalina okutwala teyalitwala ng'ate ebyapa bijingiridde mu land office. Ye Haji Kamoga ne munnamateeka we Moses Kalungi nabo bannyonnyodde ku musango guno. Tugenda bugenzi ku verifyinga kuliko ne bamu fayiro nabe nti bizuulibwa gye biri. Tuvunaana emisango emijweteke egitaliiwo ensonga ezaggwedda zibakomyawo. Senfuma Joseph Innocent ne Ignatius Kamya bibakusakidde ekkulire lino ku Rwabukedde TV. Ate ye President Yoweri Museveni atendereza Meja John Kazola olw'okukola ennyo okulwanirira eggwanga lino. Obubaka buno abutisse omumyuka wa Speaker Thomas Tayibwa mu kuziika Kazola e Kashali Mbarara. Ebikumi by'abakungu bazipete mu kuziika Meja John Kazola yava ku lunaku olw'Essande. Mu kuziika kuno President Yoweri Museveni yakiikiriddwa omumyuka wa Speaker Thomas Tayibwa wakawategeeza Kazola bwe yakola ennyo mu kulwanirira eggwanga lino mu biseera bwe baayingirira ensiko mu 1982. The former member of Parliament for Kashali County and the freedom fighter who was part of the armed struggle that liberated Uganda from the brink of state collapse. Museveni ategeeza nti ekyokubira nti baatuuka obutakolagana by'obufuzi tekyabaloobera okusigala nga boogerezeganya. Omumagala gensi ekyo tikigwira wano kupikirizana yadde konka okupikirizana kikumanyisa mubabazigu mutakala pakambo kaya ng'otagambire nanabagapikirizana nabo noja kugamba yaliko mutuzi wa UPDF Liitadi Mejeje Mugisha Monto ne yaliko minisita okwasa empisa Miriam Matembe balaze okunyolwa olw'okufa kwa Kazola. Abagenzi babuyize nabo mukyako basha kino wabirolayo mwe nakuganda besikulu baba uncle zitwaba dinkalebero watemwire. This man had tough love. He loves you. You can back you up again, at the same time. Now, Naome Kamashalira nga ina mwaliro mbaka akikira Lukyenya yagwedde kubba ng'abadde omusajja omuntu mulamu era nga buli omu ategeera munne. Ati John Yando mwera wana kwa sikini na mzaru mbaka tukusoba kuunganyo hiyo na msikina songa na bataka tunje mbaka shine tujako bijaka tunga sabana takwe. Abalabizi okubadde owankole Dr. Shodo Mwesigwa owa Western College Johnson tulina omugino wa Southern College Nathan ayimisibwe bakubiriza abantu okwetegeera okufa. General Chamuntu yagambira ng'omuntu twena zoppa kana mazima man omuntu wakati man is another name for morning, afternoon and night. Ali waswa yakusakidde gule nkulu Rwabukedde TV. Bale kubeera naffe malala kaliisolisi wa gavumenti Betty Kamya aliko abakulu mu minisitule by'ettaka balagidde okuddako ebbali okusobola okunoonyeza ku mivuyo egiri mu nzirukanya y'ettaka mu ggwanga. Okukakasa bino asinzidde ku ofiisi wano mu Kampala. Oluvaya lw'emivuyo mu nzirukanya y'ettaka okweyongera buli olukya ofiisi ya kaliisolisi wa gavumenti etandise okunoonyeza okwembagira ku minisitule by'ettaka era waliwo abakulu abalagidde okuddako ebbali okunoonyereza kutambule bulungi. Commissioner Caviet n'agijjako n'akyusa ebyapa byabwe n'abiteeka mu mannya amalala nga tayise mu mateeka nga public hearing okuyita abantu okuwulira ensonga. Omwezi ogwedde olw'emivuyo gy'ettaka gyaviirako Pulezidenti Yoweri Museveni okubitekamo engato okugenda ekyankwanza okuyamba Haji Badru Mwangi yali agobeddwa John Patrick Message ku ttaka kwamaze emyaka 30 mu ngeri y'abankyolo. N'abakuumi be
abaali abamagye bakifeesi bonna bajja wano bakola ki bintu byonna ne babitwala mwanje kiraga private mailo ate kiraga nti kyava mu freehold mu mateeka tekiri practical ate bw'okikolako search statement Ministry of Lands tokiraba naye bakulaga nti weekiri ate ffe ekyapa ekyaffe nze company secretary yakimu kyandi nina search statement ey'eggulo ani asalawo kooti yasalawo bali abali wagala kujjako mwanje bandigenze mu kooti okusinzira kalisoliso Betkamya Beka Mugayino Commissioner wandika ebya Ministry y'ettaka alagidde okuddako ebbala okusobozesa okunoonyereza ogenda mu maaso. Commissioner Beka Mugayino the commissioner isabye PS amuseke bali ene baluwa mpaddeko Minister wombi Minister omukulu Minister w'ettaka kopi era n'enkampo agende bagenda okufuukula okunoonyereza kuno kukolebwa mu bwangu wakiri myezi 6 luvabanju ly'eggwanga alipoota kwinaabe bazudde addeko emabega tekitwala tekisusa myezi 6 naye awo ebinaavaamu ebituuto kale ate bo abeegwanyiza okuvuganya ku kifo kya ssentebe wa LC1 mu kibiina kya NRM batandise okusunsulwa okwetoolola eggwanga. Abajja empapula bagamba nti bakuweereza mu bwesimbu. Ku ssomero lya Kabowa Church Uganda mu Gombe Lubaga bakungandewo emiruka 5 okubadde mu ttundu e Kabowa Ndeeba najja wano ne najja twera okuwandisa kutandise na Bogomo ssente wa NRM Lubaga ajabula kitate nkukagikutte mu mwa nga wano weyiwandisiriza ku kifo ky'obuwanika bw'ekyalo masanyalaze zone mu Kakwena Jena Nkombe to ategeeza nti wakuddamu okwesimba ku kifo kya ssentebe wa NRM Lubaga. Kifo tuyina Lubaga twagala kweddisa bifo byonna wagombolola nga wa NRM memupinga tubayina bakansala nga tubayina aweze okufafagana abanayite fujo nkwewandiisa akyamani b'ebyalo ab'emiruka ffenna ba RDC ba asistanti ffenna tufubye okulaba nga tukwasiganyiza wamu okulaba nga ekintu kyaffe kitambula. RC wa Kampala Jane Muhindo asimwe n'omumyuka Hajat Fatuma katongole ne batuse ku ssomero lino okulaba ng'okuwandiisa ebikutambula ayogeddeko n'abatuuze n'abeebaza olw'okwenyigira mu kwewandiisa. Tugenda ko tusanze abantu bangi nnyo bazze mu mondi ate emirimu gitambula bulungi bali mu kwewandiisa taanaaku nnyingi nnyo. Abasabye okuuma emirembe tikuba nti bagenda kukkiriza muntu yenna kukola fojjo. Naye tubasabye nti bakume emirembe akamyufu teruba lutalo akamyufu yebankola ya kibiina okusunsulamu ani anaakwata ebendera. Ne Ivan Kamuntu Semakula amanyiddwa nga Majambere nga naye ayagala ntebe wa ssentebe wa NRM mu Lubaga azze mu kifo kino ategeeza nti wakwewandiisa ku kifo ky'obuwanika bwa zoone ya Mutunde wano. Kyembakubiriza abantu ba Lubaga district nti muveeyo tukolere wamu kulaba nga tugattako ku NRM tuve mu ntalo zino ezitatuyamba. Ebiridde nga ofiisi ya ssentebe wa NRM ekyambogo kuli ajataligira na myalo etongwezi ngombe y'okugumira ku Pulezidenti Museveni mu kaluka 2006 nga bw'alambulula ajati na myalo mu kwogera kwa budde Lubali Kyagulanyi Ssentamu akulira NUP ku ngombe ya protest vote yatambuza. Oba tulina enkola ey'okwagaliza eggwanga bw'ogivumirira eggwanga lyoyagala okukulembera. Batera kuziba na Uganda ne Pulezidenti Museveni omwaka ogujja asobole okutwala eggwanga lino mu maaso. Tulonda akalulu kappe nga tulonda pulezidenti asinga tutebeekera n'asinga ng'ataatira ye Museveni. Luva atongoza engombo wakati mu bannakibiina okwetoolola owafiisi. Nasulu Gaddafi atula akakiiko akafuzi akaseeke era nga ssentebe wa Youth League ategeeza ngeri ne bweteekedde akalulu aka 2026. Naye ku luno webale kuvaayo ne kino kubanga kitegeeza kati omulabe tugenda kumukuba ate tetugenda kumukubisa bikonde naye tugenda kumukuba akalulu. Omugemizannyo Vipers SC eyongedde okwenywereza ku ntiko ya ligi nga emeze Maroons FC goal 1-0 eya Alan Okero.
Sliding header through